Omukolo gw'ameenunula ku kisaawe Kololo gwetabiddwako abakungu n'ab'ebitiibwa nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi Alfonso Wenyiddolo, omumyuka wa President Retired Major Jessica Lupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, abamyuka be n'abakungu abalala. Ku mukolo guno abantu abasoba 50 baweereddwa emidaali nga babibaza okukolera eggwanga lyabwe okusukkuluma ku balala. And on the list are Professor Patrick Ogwang. Major General George Irumba yasomye abantu 50 omubadde Professor Patrick Ogwang eyavumbula eddagala lya COVID erya covidex, omusawo omukugu mu ndwadde za kansa era ng'amaze ebbanga ng'ajjanjaba Dr. Joseph Mugambe n'omusawo ku dwaliro Soroti Dr. Joseph Epidoe eyamanyika ennyo olw'okwawula abaana abaazalibwa nga beegasse. Bano nga bakulembeddwa Dr. Epidoe beebazizza gavumenti olw'okubasiima kubanga bakola emirimu mingi okutaasa obulamu bw'abantu. Sometimes we work so hard in the hospital and no one recognizes us. But when you see the public, the head of state himself, picking us out of the 42 million Ugandans and bringing us here in Kololo, it really shows that we are the cream of society. N'abaddusi b'embira empanvu Joshua Cheptegei ne Peruth Chemutai abawangulira eggwanga emidaali mu mpaka z'ensi yonna nabo baweereddwa emidaali. Bano n'abalala pulezidenti abakakasiza olw'okukolera eggwanga era ng'emidaali gibakwasiddwa mu ngeri ya saayansi. Baminisita okuli Minsa Kabando wa Kampala, minisita ow'ebyamawulire, tekinologiya n'okulungamya eggwanga Chris Baryomunsi n'abalala bayozaayozeza pulezidenti ne gavumenti ya NRM olw'okutuuka ku lunaku luno. Bagamba NRM ng'ekibiina kikyalina bingi ebyokukolera bannayuganda. Nga minisita wa Kampala tugenda kusosotola enkola empya y'e Kampala nga tusookera ddala tubale tulwanyisa covid mubadde mukimanyi. Ekiddako kyakulaba nti tugogola Kampala nga tutandikira ku bantu ababaddemu abatalina bye bakolera nga siga nti kubagoba naye okubateeka balina okukola ki okukolera. Twateekako okusoma universal primary education, universal secondary education, expanding universities kati abaana basoma bafuna degrees bafuna diplomas kati eyo achievement nkulu nnyo kati abaana balina omukisa okugenda mu ssomero. Ssentebe wa NRM mu Kampala Salimu Uhuru ategeezezza nti nga bakulembeze beetegefu okulondoola enkola ya parish model nga pulezidenti bw'alagidde. So agenda agenda kulonkinga parish model. So tujja kubeerayo atusomese kyayagala ffe tugende ku parish zaffe kuno abantu babenefitinge. Kyova olaba nti emabegaawo twarecruitinga ba parish chiefs twagala buli omu aganyi oba oli wa NRM oba toli wa NRM program ekwatako kubanga yaffe ffenna bannayuganda. Nti ameenunula gano gagenza okujja gasanze naffe twenunudde nga mu takisi temukyali ntalo nga eddoboozi tulina limu. Akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Saka naye yeebazizza pulezidenti olw'okubalungamya ku ngeri gye balina okuteekerateekera mu Kampala. Mulimu okulabirira amasomero gaffe, amalwaliro, okubeera ba monitors nga ba monitoringa batukubira enduulu biki ebigenda mu maaso mu parishes zaffe okulaba nti enguudo zaffe bazikola bulungi. Robinah Nabbanja yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.